kati bano abagenze ku siini abo balinda kigenda batuukako atompadde ensonga gundi Emagombe eyo togendangayo nga tolina nsonga ekututte malaalo. Emagombe tugendayo kuziika naye ekibi bo bayinza okuba bagumu nga balinamu emiti gyabwe naye buli kye baalidde ate abaana baabwe kijja kubalondoola. Kati eno enkola ey'okuziikula abafu mu Buganda si ya buwangwa bwaffe. Kive Katikkiro yakyogedde n'akyogera nga munyiivu kive tekikolebwa era omufu bamuziikula. Bw'oba wamulabako nga bamuziika toddamu kumutunulako nga bamuziikula. Bw'oba waliwo nga mu kuziika toziikula era tobaawo mu kuziikula. Omukolo ogwo gukolwa bajjwa ate mu budde obwo baabanga basengula mufu bamugye wano bamutwale ewalala ng'ate okumusengula omufu yennyini yagambye nti wano bakole ki banzijewo naye okukumanyiira jogo kujooga bujoozi abaana ne bava eri nti fe abaana ba Kafeero twagala batukoleko DNA. Kafeero teyalaama kuba Kafeero yalwala ayina omwana gwe yagamba nti oyo si wange mumutwala atalina era nabeerangawo ne mbalabulabye ate ekirungi nali mukulu w'abavubuka nga ndi weerosi nga nzigira mu kiti ekyo ne mbabeeramu ne mbalaba. So Paulo Kafeero mukwano gwange nti nali mumanyi ng'omuntu naye nga mmanyi ng'omuntu kuba nze nali mukulu w'abavubuka ku kyalo Maganjo ng'ate Kasifero kwasula nga gwe mukulu oyina omutwala mu bukulu buno ate nga oyina ne w'omuyita ate nga ni musajja mulabi wa kadongo kamunyo nayiti kirabu eyo Maganjo babeeranga waggonza buli muntu amanyiwo okwata kulidde mawu naye wansi awo abayimbi abo babeerangawo bangi nnyo era kirabu eyo nga babeerawo nga batusanyusa naye kinakuwaza kinyiiza era kiruma nti omuzungu bw'ajja wano n'ebintu bye n'atandika okulwana n'obuwangwa bwaffe ng'ayagala okutukulembera asobole okututwala n'alwanyisa obuwangwa bwaffe. Eno mu mateeka yaleeta etteeka baali bayita Order in Council lya 1902 eryajjawo obuwangwa bwaffe kasitoma lero ne libuteeka mu kasero wabula ne litukuuma ebyo byokka mbu ebyali tebikontana na Order in Council byali tebikontana n'obuwangwa bw'abazungu bo bwe baali baleese Common Law, Doctrines of Equity ne Natural Justice nga bombo leba tebikontana oba seekyo nga tebikontana na tteeka liwandiike oba nga tewali tteeka liwandiike libyogerako mu tteeka ebyo eby'amateeka amawandiike baleetera Succession Act eri Succession Act eyo baalijja Buyindi era etteeka ly'obusika baalijja eri Buyindi ate ne baleeta wano ne Penal Code Act eyo baagijja Buyindi n'amalala baayita amateeka agawerako wano gajja Buyindi nga baleetera ettaka ne balijja Bungereza wano ne bayita amateeka agawerako kopperera nga balwanyisa ekyaffe babiteeka ebbali basobole obiteeka mu budde okumanya abazungu baatulwanyisa nnyo n'amasabo gaffe edda abantu amasabo baagazimbanga mu mpya zaabwe mu lujja nago abantu ne bagajja mu mpya sebo basooka gakweka mu bitanda bagakweka mu bitanda eyo nga yebeera ebibbo byabwe kati kwe kugazza emmanju ng'akasaka tekabeere kati nga kali mu kitanda. Catholic Church eyo gy'olaba neegenda ku buli lusozi oluliko obuwangwa bw'amaanyi nga Catholic Church weezimba ekigo era njagala otambule mu Buganda wano wetegereza ebigo byonna ebyo genda e Rubaga genda e Lugazi genda e Masaka buli kigo we kiri genda e Jinja Kalooli buli kigo we kiri kasozi kabangako omusamba Catholic Church mbolo ewamba amaanyi ago eteekawo ebyayo nga bw'obiraba kati mu mbeera eyo ebyobufuzi bikozeseddwa kubanga omuzungu bw'agenda abaamuddira mu bigere baali bannabyabufuzi ne baagala basigale nga bakyatukulembera ng'omuzungu bwe yakola ki bwe yali ng'atufuga. N'olwekyo abatukulembera mu byobufuzi bakyalwana n'obuwangwa bwaffe era amateeka gaakatongoza obufumbo obw'obuwangwa
kati nga nali nkubuuza ano nongamba nti awo wayanjula era n'ebbaluwa ne bagikola ki nempeta n'esuulako luli mu mateeka baalinganga sebo si bufumbo wangi era oli omwami omuzungu yasala omusango ng'agamba nti gwali eyo Kenya Republic Rexing akanya amukeyo n'agamba nti obufumbo bw'abaddugavu kulinganga kugula mukazi buwa buguzi bwa mukazi olw'ebintu betwalayo busuubuzi bw'abaddu ne babuvoola ne babwonona era kyova olaba musiraamu oyo bw'abeera ne mukyala we amaze naye emyaka 5 amateeka go gagamba nti mukwano gwe okuggyako nga yamuwoowa aba mukwano gwe amala muwoowa n'afuuka bw'obanga omukyala wo tomugattanga mu bufumbo bwa kyaki togenda nga mu kwanjula waabwe tokolanga amateeka bigalambika nalundi linaawo the Marriage Act etteeka ligamba nti oyo mukwano gwo naye ng'omuzaddemu abaana 2 mukwano gw'omuzaalamu omuntu gw'ozaddemu abaana 2 etteeka limuyita litya mukwano gwo aba mukazi we si mukazi wo muteeka okujjako ng'okoze biri kati ago amateeka galina ebintu bingi bye galeese ng'ebigendererwa byakwawulayawula wano mu Buganda naddala okututta ennono yaffe so kyova olaba nti ebintu bingi binakuwaza era binyiiza mu Buganda temwalimu kye bayita biological eyo byonna muzungu yabikoze biological son kati gwe wammwe ewuwo eriyo abalenzi abato abalina abaana tolinayo balenzi bato balina baana olinayo bakulu bo abalenzi abalina abaana nze mukulu gwe mukulu kati nze ewange ninayo bato bange balina abaana mawejje alidde ki alina abaana naye okimanyi nti batabani b'amawejje alidde ki bwe baba banjogerako bagamba nti nze taata omuto wataata muto kisoboka nga nze mukulu wa taata waabwe lwaki bakiri bakiyita taata muto jogo nakumanyiira nakusosola osigala oli taata mu Buganda omuntu alina gwayita kitange ne gwayita taata alina gwayita taata ne gwayita ssebo alina gwayita nnyabo alina gwayita maama mpulira kati bano babireeta kusosola kujoga kati omwana n'atuuka walaba wano mbadde twagenda okuziika oyo musiraamu yaliyo maama wange ng'afudde waliwo yankubira essimu n'ambuuza eyafudde ye maama wakuzaala kati olina n'okusooka okunnyonnyola oyo ye maama wange anzaala yadde oba ku maama wange ono maama wange omuto naye nga gw'osongerako banno omubalaga nga maama wo omuto ye mukulu wa maama wo kati ebyo bye bireese okututusa mu mbeera eno gy'olamu abaana b'akafeero Ssentamu ne Ssewanyana nga baana ba baani baana baganja nga baana bagganja Ssentamu asobola okugamba Ssewanyana nti oli mwana wa gganja abooluganda nagamba nti oyagala Ssentamu ssebo ganja gwazaala ate agamba nze ganja gwazaala bw'ate si naye ng'ate ye gganja yafa tagambye nti Ssewanyana si mwana wange soke tudde wano ekyokuziikuula so njagala kudda ku nsonga ya kafeero gye nkugambye nkulaze nti obuzibu tulina mateeka bya bufuzi na ddiini omusajja Omuganda awakaawe alina abaana abawerako kati nze Ssentamu Ssewandagi abaana bensuubira okuba ewange nze musika wa Henry Gulwadamawanda Ssewandagi abaana be bonna baana bange kituufu ekyo nze nabasikira mukyala wange ow'enseenene Nancy Kombi mukyala wo wanseenene Nancy Kombi kati oba ompita oli muko namuzaalamu omwana yajja n'omutabani we ewange nze ne muzaalamu Ssentamu nga ye ayina Mavini mwana wange kituufu ekyo okitegedde mpulira oli gwe yajja naye mwana wange nange nansanga waka n'abaana bange bannamawejje bannankabirwa bannannungi abo baana be abo abazadde baana be mpulira kati nze ate ninayo abaana abalala ab'okusatu
Sewanyana yali mukwano gwange yagenda bweru oba musajja wa Katonda Allah yamuyita naye nga twali ba mukwano abaana be tebalina abalabirira mbalabirira nga baana bange kati nayo vaayo bwe nzija wano nina mukyala wange naye namuwasa mu mawanga gemmanyi nti bo batambula nnyo lwe nvuddewo ne ŋŋenda mu by'amateeka n'aleeta ganja ganja n'ayingira ewuwe n'amusulika ennenge n'amukola olubuto okukakana nga ganja mukyala azadde omwana naye ng'omukyala agamba ndi omwana kemukwata ne muwa ganja Sewanda gyanzise kooti omwana n'amuleka ewaani ewa Sewandagi nga Sewandagi amanyi wuwe naye nga ye omukyala amanyi nti omwana wa ganja omukyala alinda ebintu bibiri Sewandagi lwalifa ajja kukwata omwana n'amutwala ewaani ewa ganja kati obuzibu bwe buva ye mukyala okufa nga ganja tannafa ate nga ganja amanyi nti ewa Sewandagi eriyo omwana wange babaganda bagamba linyoko waba tannafa kati bw'omala okufa nga akulese wa Sewandagi ganja ne bw'aba ayogera ebifaanana bitya osigala mwana wange naye waliwo n'abalala lwe mmanya kano akaana nga kafaanana ganja naye nsoobasoba ngenda okakolako emikolo nga bagamba si kange ye omuganda tamugoba oyo aba mwana we omuwuumirize era omuganda kyatakola omwana bano abaana bekumenyedde mu biti yonna bawulidde bonna omusajja omuganda abawa ebintu bye kyatabawa kiri eki busika bwe baana basigala baana be obusika bwakuuma nkutegedde nnyo era bwe wabaawo omuntu yenna okutankana nti ono si mwana wa Sewandagi nga twagala okukakasa nga wa Sewandagi tulwana nga bamuwadde busika mulwana ne mukuka n'ejjembe gwe batawadde busika oyo mwana wa Sewandagi Sewandagi we yafiira nga tagambye nti oyo si mwana wange tewaliwo ayina buyinza mu Buganda kugamba nti oyo omwana wa si wa Sewandagi ganja ne bw'aba yamuzaala wano naye nga tebamumuwa era mukyala we yafa ne Sewandagi ne bafa ng'abaana ba Sewandagi ganja tasobola kulona baana olwate ganja aba agenda kukozesa nkola eri endala eriwa omanyi waliwo ebibuuzo byetera okubuuza byesaagala kuddamu aba agenda kukozesa enkola eri endala ekika kijje ewa Sewandagi kino neyo ono gwe batuuma Mawejje naye nga ye Sewanyana mikolo ki egikolebwawo era oba oli awo nina gwe mmanya ennaku ezo omwana we gwazaala ebintu gwe byakwata bimukwata ne birinnya ku mutwe omwana we gwazaalira ddala ne bimugamba nti baaba mutabani Sewanyana eno gy'oli si yewammwe era ffe ekituleese wano tubanja moyanje gwe gwe tunonye olwo nga bamaze kola emikolo bali abeeri gwe gwe tunonye twagala tukuzza ewammwe kyokka nga gye bamugaba ye musika olaba obuzibu obuli awo bannange era yagamba nti singa ebintu tebyalinnya ku mwana we ng'ate muto yali takkiriza nti bamutwala ewalala agenda okwetikka agende ono gy'amugamba nti kankulagirire tambula bwoti ne bwoti mwana we nno yamugamba ate nga kato kati gagwa akaana kaako kawezeza emyaka 5 nga kabyogera mwaka gumu ne bekawereza 5 ne kakikugamba ne kakulagirira n'okulagirira bwe yagenda etuuka eri bamugamba nti ffe twakulinda obwedda ebyeddala era omwami taata wo wano ye musika yakuwa wali 10 yakuwa wali kino yakuwa wali kino yakuwa wali kino omusayi tegwekweka kati eno enkola ey'okuziikula abafu mu Buganda si ya buwangwa bwaffe kive Katikkiro yakyogedde n'akyogera nga munyiivu lwa nsonga za Kapeero kive tekikolebwa era omufu bamuziikula bw'oba wamulabako nga bamuziika toddamu kumutunulako nga bamuziikula bw'oba waliwo nga mu kuziika toziikula era tobaawo mu kuziikula
omukolo ogwo gukolwa bajjwa ate mu budde obwo baabanga basengula mufu bamugye wano bamutwale ewalala ng'ate okumusengula omufu yennyini yagambye nti wano bakole ki banzijewo naye okukumanyiira jogo kujooga bujoozi abaana ne bava eri nti fe abaana ba Kafeero twagala batukoleko DNA Kafeero teyalaama kuba Kafeero yalwala ayina omwana gwe yagamba nti oyo si wange mumutwala talina kati bano ntera nnyo biraba kojja Kagatta oyo nga yayimbidde namulaba n'okulaba nga abavuma obusi yali abasi yali kunanka ne mulaba nga abavuma era namuleese wano andi bonna yabadde abasi ye yatugambye mutemula nti bali 25 anti muyinza n'okusanga nga bali bebaasa okukola DNA nga temuli n'ogwo kuba yagamba swazi ebitundu 76 si mwana wa Kafeero ate swazi yabikulembedde mbu okusinza ku mwami Kagatta nagamba nti DNA bano abaana bali 25 ojja ssangako ekinene nnyo ng'abaana 7 be ba Kafeero anti yali anywa nnyo omwenge kati kankulyeko Kafeero nze nalabira Kafeero emyaka egisukka 10 saamulabako n'olunaku n'olumu nga tatamidde kati ate abayimbi baalina enkola ng'omukazi abawaabwe bonna n'oli ali emmere egenda waliwo oyo omuwala gw'owulya Nassanga ow'ebbina eddene yeggwe mulungi Nassanga awo Geoffrey Rutaaya ayimbyemu oyo muganda wa mukyala wa mukulu wange muganda wa mukyala wa mukulu muli mu kintu okitegedde kati yazaala omwana w'ebbina eddene naali kubulidde ebiri awo naye ate bambi nja kuba mwogeddeko temwogere kuba mwogedde nja kuba muyisiza bubi kansoweete sho yiyo eno sho yiyo yogera kyoyagala mmanyi otera nnyo byagala ebyo bw'otyo bw'ojubisa naye sijja kumwogera kinkoze bubi olw'okuba nti Kafeero yanywanga nnyo omwenge n'emikwano gye bangi abazanyiranga mu bakyala be ate naye n'azanyira mu baabanne naye n'azanyira mu baabanne nnyo Kafeero nyala omuntu gwe mmanyi gwe yali alemeddeko oli n'amugamba nti maama wange wankima neesonyiwa n'amugamba nti ate tugenda kuzaala baana tofaayo oba yamugamba enkima y'ekkongo si kati ayogera ebyatambala emirundi ng'enkima ye y'ekkongo kati mu buwangwa baffe ng'Abaganda bwe baba banaaziikula omufu balina emikolo egikolebwa nsaba ogisharingireko n'abantu tuleeta omujjwa ne tumuwa enkoko mpanga ate nga nzirugavu ne bagisala n'atema evvuunika erisooka tutandise emikolo ne balyoka balala bakola ki baziikula omufu ne bamugjayo naye kati njagala otunuulire nti Balamu ne Balamu yazze mu bino eby'emikolo Munyolo eby'Abaganda tabimanyi ye Munyolo bakola bwe batyo baleeta abasirikale ne baleeta ebisajja bikawuula ne bisimaasima ye yazze kwegamba n'okusima kwennyini enkola gye baakozeemu okusima wadde babadde bakkiriziddwa mu mateeka yabadde etyoboola ekitiibwa ky'omufu tebamala gatematema batyo nga bwe baatemyetemye kati ne bamala ne baddamu ne biddamu ne biziika ne babinula naye kati nze ng'amanyi ku nsonga ezo si bye byamusimudde era ne biddamu ne bimuziika byamwanguyiza ne bimpangapanga ate nti bamusanze ali bw'ati nga tamuyina kamogo konna kati bo ne bamegulako ne bamegulako ebyabwe oba baatemyeko bugalo oba baatemyeko kutu oba baatemyeko bugere byo ne bitwala kati njagala okola okunoonyereza ku basajja abo abaziikudde omufu oyo obawe emyaka egi obatunuulire mwami Ssewanda gitutiisatiisa ebyange mbyogera n'ogamba mbu mbeera mu kutiisatiisa banaabaki kuba obutambi tebuvaayo omanyi buli lwe tubagamba nti ekyo kizira nga mubuuza bwe nkikola mbaaki gwe Ssewanyana oyinza okwebaka ku maamawo nga mwagazaaki baaba weddeyo abakyala bw'omwe bakako baaki tekikkirizibwa mu buwangwa lindaku bw'omwe bakako baaki siyinza n'okugwa eddalo ofa nyinza okufa tomanyi nze mbito ebyo mbito olina gwe waleerabyeko nga yeebase ku maama we n'afa gw'ogamba nti gundi yamwebakako n'afa sirabangayo yamwebakako naye lwaki tetukikola kizira n'okutta kitta si buli kizira nti kitta oli musajja musiraamu
Ganja Fadi basaala batunudde Makka ewali ekibala ekibula bw'asaala ng'atunudde Masaka afa ladde mukuba kiri status quo tebasaala nga tebatawaazizza banaaba ne bayiga amatu ne bagira ennyindo ne bakola batya basaale nga bali clean bw'ova eri buvi n'osaala bw'otyo ladde ekkuba swala etuuka oba osalidde bwereere oba oyisizayisiza ekyo kyennyini kyoyogedde kye tulowooza mubiri nti bw'oziikula omufu nga tokoze emikolo egyo wabaawo ebyo by'oziikudde ebitateekwa kuba ku ngulu bye baaziika yensonga lwaki bw'oba oziikula olina emikolo gy'osooka okukola n'okusaba n'osaba essaala n'okkakkanya nti bannange siziikudde mmwe wabula nziikula mufu ono ensonga emunziikuza yeeno sizze kubatabangula sebo sizze kutataaganya mirembe gyo sizze kugaana kwebaka kuba sinze nakuleeta okwebaka naye ensonga empaliriza okuziikula yeeno kati ffe Abaganda tetwaliziikudde kafeero bwe tuba twagala okumalawo egoyi wakati w'abaana tetuziikula kafeero tuyita maanyi ne galinnya ku ggwe kennyini ne gagamba nti ggwe tetwakuzaala wano amaanyi ago mugayita mutya Katonda nkitegedde Katonda mugayita mutya tugayita Katonda omanyimu ekizibu kye muyina bano baganja bawamba ebigambo byaffe Katonda balowooza kyabwe n'eggulu balowooza kyabwe naye baganja bagenda okujja wano nga tulina Katonda waffe eyabeeranga ng'ekiggwa kye kiri butonda mu ggulu emukono kati bo ne baddira eggulu ne baliteekaawo ne bagamba nti lino lyeggulu lyaffe naye ng'eggulu lyaffe lyabeeranga mukono eggulu mukono ngenzeeko wano mu ggulu oba mukono awo ku kiggwa kya Katonda ebutonda Katonda baamulowoozanga nti abeera eyo butonda wali si we bayite butonda Babaganda baalowoozanga nti Katonda abeera butonda kuba ye Katonda naye ekiggwa kye ne bakizimba mu ggulu emukono ate kati muyitawo mukono naye tulaga nti mu ggulu ekyaggwe olina akantu koyogedde nti abaziikudde Paul Kafeero bagenda kugwa ku kibabu kyekiyambatuukako nga ggwe omusajja Omuganda kubeera ne Katikkiro yavaayo n'abanga ayogera ku nsonga ng'amanyi kiki ekiyinza okubeerawo nga Paul Kafeero bamuziikudde kyekiyinza otuuka ku bano sitera nnyo okwagala kubuulira bantu kiteeka kubatuukako naye nze nkugamba bugambi fuba nnyo bamonitalinga emyaka emeka 5 olabe embeera y'obulamu bwabwe bw'enaatambula bwe tulidde wano oluvannyuma lw'emyaka 5 ate girwawo twali wano naawe mu COVID mu 2021 tugenze okudda nga tegiweddeeko tukiwa emyaka 5 tujja kibaganyako ebirowoozo tubuulire abatulaba biki ebirwa bituse ku abaziikudde omusajja oyo kyekisinga okuba ekyamaanyi kati bo baba balina omusango nga order from above bagambye Sewandagi Ganja kwezi mugende musigumule wali osobola okugaana bakola ssente anti bo bagenda okusimulawo nga basimulawo lwakufuna ssente ate ekitalina makulu byokola ebyo mala biteekamu omanye nti byenkola bino bikontana n'obuwangwa bw'abano lwaki bano njogera nabo ensonga zino zenjogera nabo ntuufu oba si ntuufu bano abaana naye abaana bakafeero ekibakanya nnyo kiki gwe munamawulire abigoberedde baagala kufuna kika kyabwe kituufu tolabanga okwo kwe bayita okuboola gye twatandikidde nga abaana ba muto wange Mawejje bayita nze kitaabu omuto ani kati bali be basooka okuggyako tebagamba be basooka okukakasa nti baana ba Kafeero ate bano 25 bali babagamba nti si baana ba Kafeero Kafeero yagamba nti abo si bange takyogerangako kati ono agamba nti si babe era atuuse n'okuziikula Kafeero singa mu 25 anaasangamu omwana omu nga wuwe agenda kuba atya ani kati ono ye yabadde akigaanye bano abaana babadde bakiganje bagamba bamuleke tebamuziikula nina muganda naye bano be bagamba nti si abazaala be bataddewo embeera anti kati mutugamba si yatuzaala n'olwekyo mumuziikule tukakase nga si yatuzaala kati ekyo kiwe kati kankubuulire nina mukwano gwange Musaaseredooti kati Musaaseredooti naye muto wange nabeeranga naye ebbanga ddene
yakyawa kitaawe obulamu bwe bwonna tayagala na kumulabako. Taata we yakeera n'agamba nnyina nti oyo omwana sinze muzaala. N'amwegaana n'agaana n'okumuwa obuyambi. Musajja wa Katonda nnyina n'amutwala mu kigo eky'abasosolooti. Abasosolooti ne bakola ki? Ne bamuweerera paka nga agenda kufuuka omusaseredooti. Omwana bw'aba akoze okufuuka omusaseredooti ng'awulira kimulumiriza, abuuza nnyina wanzaala wa? Njagala kumanya kitange kubanga oli yanneegana nti si eki? Katonda n'amuyamba n'aperereza omusajja oli yagaana nti si ekitaawe woono, n'akkiriza bagende ku DNA. Ng'omwana yagisasulidde. Bagenda okuva ku DNA nga 99 ku buli 100 mwana wa musajja ono yamukyawa obulamu bwe bwonna. Tali mudde yagamba ki yali ayagala okumanya, yali ayagala kumanya ddala nnyina yayenda oba teyayenda. Naye okuva lwe yamanya nti nnyina teyayenda, nnyina ali mukazi mwesimbu, yakyawa omusajja ono obulamu bwe bwonna. Omusajja atwakanda kuwoza abaana mu nsonyiwe saamanya kati ffe ebyo Buganda bwabitukugira. Nze abaana bonna be nnina awaka wange bange. Era besikakasa nti bange nagamba bamaama baabwe nti omwana oyo wadde omumpadde naye ganja yagamba wuwe mumutwalire. Tolina mikolo gy'okolamu awo? Mu budde wano nali siraba kutandika kukola mikolo. Kati wano okola mikolo ki? Kati njirina. Ziriwa? Ebyo byama bya Lubaale. Naye otereka nnyo ebyama bannange. Buli kimu kigenda kuba kyama. Saagala owakane. Nga nkwesiga nnyo wano. Waliwo ebintu byetusobola kubuulira abantu. Nedda abantu babuulire. Eno syo nagikwasa. Abantu bangi baagala nnyo okumanya emikolo gyaffe basobole okugiyitamu okufera abalala. Olwanyisa bufere. Era ensonga lwaki nnamba yange ey'essimu ngiwaayo okusobola okuyamba abantu bafunira ababayamba mu bizibu ebitali bimu. Ki ekigenda okuddirira mu nsonga zino? Wagenda kubeerawo okukyayiwa n'okukyawa. Ani akyawa, ani akyayiwa? Abaana bano kati nkuleetedde ekifaananyi kya father eyakyawa taata we kuba yamwegaana. Kati abaana bano abataddewo embeera kafeera aziikulwe bagende babakebere. Singa kizuuka nga baana ba kafeero abadde abagamba nti si baana ba kafeero agenda kuddawa. Naye wekijja nga Swazi si wa kafeero anaabikkiriza? Ng'ate yennyini yatali wa kafeero. Nga yeye watali wa kafeero. Ate ati guli omusayi baakebera. Nina ne gwe nalabako mu misango gyange gye nalimu. Eyakaayanya banne nti si baana ba kitaawe. Ne yeesabira DNA. Kitaawe n'amugamba nti sigenda bakolako DNA. N'agamba nti taata abo abaana oyo omukazi yakuloga naye nkakasa si babo. Musajja alaba kimususseeko. Ate yali kyama yali akimanyi nti ono akaayana si mwana wa waka. Nga baamuzaala walala. Ne bagenda ne bakebera. Wadde kubali abasatu kwaliko omu nga si wa wano. Naye nono yasangibwa nga si wa wano. Nga kati abasatu baagoba ababiri ba wano naye nga si wa wano. Ye n'aluviiramu awo. Taata we yamugamba nti newange todda. Yamugamba nti mbadde nawe emyaka gyonna. Nga mmanyi oli wange. Yamugamba nti nze nali nkimanyi toli mwana wange. Nga nsirise. Naye sikulagangako nti toli mwana wange. Nate gw'otaddewo amaanyi. Bwe wataddeewo embeera eboola abaana bange. Kubanga Katonda yakuwa ku busente obutonotono. Kwe kukkiriza bakukebere naawe. Naye nga bw'otali mwana wange. Genda ono taata. Balamu yakuliddemu ekikolwa kino naye ayinza okugwa mu ntata. Kuba ye teyabadde na ku ssiini. Yasindise busindisi. Obuvubuka bakawuula. Lwaki Looza teyabadde ku ssiini? Naye ate ekiyinza okuddirira. Kati bano abagenze ku ssiini abo. Balinda kigenda batuukako. Ate ompadde ensonga. Gundi Emagombe eyo togendangayo nga tolina nsonga etututte Malaalo. Abasiraamu abo balaba. Bwe bayita mu Malaalo batoola salaamu. Olowooza lwaki batoola salaamu abo? Bw'okayita mbuti salaamu alaykum. Bayita mu Malaalo ne batoola salaamu. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babuuza ku bafu. Nti tomala gagenda Magombe. Emagombe tugendayo kuziika
tugendayo kulima bijja kyovala ffe tugenda okulima ebijja tufumba n'emmere etalimu munnyo ekijjulo tukifumba emmere etalimu munnyo obutiko obubaala bubaako tunywa n'omwenge n'omubisi omusogolerewo era bwe tuvaayo tunaaba n'obugogo obugogo bw'ekiteeko kya Nakitembe tubunaaba ne tuvaayo kati mu mbeera eyo bano baliddeko KFC nalabye soda byonna baabiridde naye ekibi bo bayinza okuba bagumu nga balinamu emiti gyabwe naye buli kye baalidde ate abaana baabwe kijja kubalondoola tebiggwa bwe bityo gw'oyinza okuba bulungi n'oyitawo nogaa nti ogwo omuti bagamba gwa musambwa nagutema nabaaki n'otamanya biddirira maaso abaana bo wagwo oyinza okuba agutema ng'oli mugumu abaana bo ne bagamba nti watema omuti gwaffe kale ne bakwata abaana bo kyova olaba waffe Abaganda ewaka waffe wabeerawo embuzi oba enkoko oba endiga kibasindisa okuba gwe Ssewanyana bwe kijja ne kisanga nga oli lwazi bwe kiwuguka bwe kiti kisooka kunoonya kisolo ekiri awaka okimanyi nti kyogedde kituufu anizo mayimbi ekibi enjogera nga bikyamu andi kati nkuwa credit awo okimanyi nti ekawempe nze ewaka tewavaawo bisolo naye omwana yagenza okukera oyingira mu kiyumba ng'enkoko 5 zaafudde zonna lumu kati senga tewabaddewo kakati eri waliyo enkoko neeno kati eziri ku kiyumba ky'emmanga naye wano okuga ku kiyumba waliwo alabika alina ebintu byakolaakola mu kufuuwa ebidi akola ki kakati oba yabadde agifuuye yatomedde enkoko kati singa tewabaddewo na nkoko era njagala kugulayo ekikoko ekirala webijja era kibitwale omwana waffe wano yali badde yagenze kuba gwe kiba kikube nga gwoli mugumu ganja siri mutuufu kati kiwunzikira muli ezo enkoko abantu baba nazaawaka nga si za bulijjo osanga enkoko yo litagirya bw'aba agenda kulya n'agula endala n'ateekawo ajja we n'ateekawo kino ate ffe Abaganda tuba n'enkoko zaffe eziri awo tuba n'ebisolo biri awaka awo nga tubigulira ebyokulya osobola okugula ebintu aba n'ekibwa kyawe waka abo Abasiraamu babimanyi ogenda ewa Seeka n'agamba nti gula omuceere tugabule enjiibwa naye gwe tomanyayo ebyakola kuba gwe tobimanyi naye enjiibwa osobola okubeera nazawaka awo osobola n'okufuna omuceere gwo n'ogabula w'oyagadde osobola okugula ku sukaali n'omuyiwa mu paasikala mu booti n'ogabula obwo obuwuka ne bulya buli kimu ebyo ogenda obiyiwayiwa awantu osobola okutambula olaba kikoko kya musajja akyewaana kumubiikira kibiika amagi amalungi nga kumbe mulimu ebirimu oli aba n'enkoko ze nga buli wiiki azigulira emmere ya mitwalo egi naye nga ziri enkoko 5 kakati olowooza mu wiiki 5 enkoko ziba ziridde emitwalo 10 enkoko 5 kakati waba yagula nkoko za kulya enkoko 5 zigula emitwalo emeka 10 n'egi 15